oli bw'aba akola nga Katonda mwadde omukisa gwe abantu asinga obwongo buddukira nnyo mu ddogo naloga ina kye yakola luminati yagula amayembe tebalowooza nti mukama agobe ate mukama wakusulako omusiba n'ofiirwayo oba ku baana oba n'akugezesa n'ozaalamu kasi okitegeera okigwako kati no munnanga abantu ne babipanga nkola ntya bwentyo ku kitundu kwe najja okola abantu baali balemwadde bizinesi wali okulidde ku kitundu okwo nali sikuliddeko nali mbaddeko ebbanga tonotono naye nga najjako obuzi era nga tunoonya bizinesi nga bw'otumanyi bakyala abayiribi Katonda agenda aleeta omukyala mu maaso g'omwami wange Dija we nakomye essanyu omwami we yakwana owakoma essanyu nakoma essanyu I'm so sorry nakomye essanyu saddamu funa ku ssanyu mu bulamu bwange bwe yamala okwana omukyala n'aba mujoozi nnyo 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 wategeera otya nti omusajja akwana omukyala yali ku kyalo ng'ajja n'abeerako naffe awo ku dduuka n'anywerawo bw'anywerawo bamanya abakyala abakulu abeeyiyiza awantu nze era nga mbawo obutebe kumbe yali alina kyabala najja n'agantu amasitaani gonna ag'oku nsi kuba ate nze nasooka nga musembeza muyita nga mukwano gwange kasitoma ng'omulungi ajja tusapootinga akuma edduuka n'engobebwamu mu faamu gye twali tujjaako okulya n'engobebwayo omusajja nga yagoba wategeera otya nti omusajja ono n'omukazi oyo bali mulaalo omukyala oyo bwe yajjanga yatuukanga n'alaga obukyayi yalaga obukambwe obujja bwamusukkako omwami yagezanko omulaga nti ono maama w'abaana bange naye yalaga nnyo obukyayi n'obukambwe oba omanyi omuntu agamba nze nzize mmazeeko nzize nga kiddo mukyala oyo najja n'ayingira ng'agamba era ng'agamba n'abantu nze tajja kunsobola mutiira bwereere nze tajja kunsobola n'akamu nze najja musajja nja mwagala mufumbirwe munnange ebipapula bye biriwa ebipapula bagenda bindeetera wano weebiri n'amakerenda ngenda gabalaga weegali kati munnange nga nkola ntya banzijanjaba abantu ku kyalo bansondera omwami kwali n'omukyala bakuba pate ku pate ku bbaala banywa mwenge bagiteeka mugenda nankolabawo saagala eno sitole bannange ngumye na nnyo oli mwana wange sagala kukabira maaso bamaama muyita mu bingi ne baawulamu ennyumba sijja kubanga bamaama bange ojja guma baayawulamu ennyumba omwami omukyala najja yeebaka eri nange nga neebaka eno n'obwana bwange yavaayo eri ku dduuka ne bakulumba eno newaka bannumba oli mwana wa buwala nga bye bakola eri obiwulira buli kimu talina kyotawulira kibi nnyo nange ampitamu eyo embeera mulwadde wa mutima mawuggwe biki byonna nembiyitamu bwe wazaala omwana nga bakulongoosezza yajja teyajja namusanga wa omwami oyo nali mwagala nnyo n'ekirala omusajja gw'owuliddeko nga bakola sompino olaba ebintu ebisinga emyaka gyaffe eggwa naye with time omuntu gwali omanyiiko gwali oyagadde n'abakyala bano bakola agantu gangi ababa bazze manya bajja beetegese ate yakumanya gwe tonnaba mukola ki n'akwetooloola ati ne bakola lino lyali jjinja omukazi yankuba wana waka wange wennyini bwati erikwata ejjinja nerikwata ino nkukuraka yayiika omusaayi ku bulago afaanana bubi nandabika bubi nyefaanana gyabiraba nankuba awo no nasituka Katonda yasituka ngendako ku poliisi ne muwala wange nga nze tugendako ku poliisi yali asoma sawo lwafulumye
tugenda ku poliisi n'agamba tekisoboka mami okumye nnyo osirise nnyo nze nsirise nnyo kituufu naye buli kimu n'obudde bwakyo kintu okiwa obudde nga bebi atuse emyaka emeka bebi yali akuze ntoza mwaka nga gumu kitundu akuze emyaka gumu kitundu akuze njiriba naye mumbeera yonna nkusaba nze obwo obugumikiriza tobumpanga omuyigiriza kikulu nnyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga woba oli mupya nyigira akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako bulambalamba. Ndira omukyala waneeno ow'ekitiibwa kumpi maama wange mulamba naye omukyala alina emboozi yannyungudde amaziga. Njagadde olwaleero tubeere nga tugisharingako nammwe nkujjukiza nti bw'oba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Sagala weerabire aba HK Furniture Workshop tusangibwawo ku Busaabala Road e Masajja. Tunoonyeko ku namba yaffe y'essimu tubeere nga tukwasaganya bulambalamba. Ne bw'obeera oyina ennyumba nga mpya oyagala kuteramu wall units, oyagala kudesigningira kiyungu kyo, oyagala furniture omulungi yeffeffe Kamayina Furniture ow'omulembe noonyeako ku namba yange y'essimu ojja kubeera ontuukako bulambalamba ne ttiimu yange. Nsanyusa okukulaba. Kale nnyabo. Bitambula bitya? Mpola mpola. Mpozi mweya. Mashallah olabika bulungi. Oneegombeseza n'abaana bo. Amiina. Onjagaza okuzaala. Waliwo nange waka we netunuulira ne baganda bange. Nengamba naye kati oba nninze eki? Kuzaala. Naalibadde natandika dde olugendo. Nga ninayo nga butaano. Nga butaano, bunaawo butaano. Onsanyusizza nnyo. Nange. Oza kubatulaba. Bannange abatulaba nsanyuse nnyo okubalaba, mwebale kutulaba. Mwebalire ddala. Amannya? Amannya gange. Bampita Nambafu Adija. Number 4? Nambafu. Number 4. Nawe gwa Adija? Ya Adija. Mashallah. Ba Adija babiri mu kamera. Anti kale. Awo olwatuuka mwasinkana mutya n'omusajja? Omwami wange twasinkana nkola nze ndi mukazi mukozi nnyo. Muyiribi. Muyiribi. Ba Adija ffenna bwe tutyo. Njiriba. Omwami wange yansanga nkola nga nina edduuka. Edduuka lyange nga ddene nnyo naye nga ttono liteeyo nga likola bulungi. Nga ntetenkanyamu ebbali oba okunywa busipirisi biki obwe butyo. Mpola mpola nga bw'obimanyi ebyokuyiba by'e Kampala n'okuyiya ky'abaana okulya. Nali nnako abaana bange babiri b'ensosozaala. Omwami omulala bwajja nabo mu bufumbo. Najja nabo ne nfuna awange w'embeera. Nempangisiriza nga nkola njiriba abanange basome. Ntulye tunywe nga bw'obimanyi eby'ekikyala. Sijja bbawo wanvuya nnyo. Mboozi yange mpanvu nnyo. Naye bwe nali nga nkola nenkola edduuka lyange nekikwatayo. Nga mukwataganye n'omwami? Netwala n'omwami oyo omuni yansanga nkola tuli bulungi. Ndi bulungi mu kabeera kange ng'ak'ekikyala. Famire yaffe y'abantu 3 nkola. N'omwami n'ayingirawo omwami ng'alina abaana be naye mwami mukulu wa kitiibwa. N'abaana be yazaalako. Nangamba nkwagadde mugamba fine nange nina abaana nawe olina abaana tuli bantu bakulu. Twala obulamu mu maaso. Twegatte. Tubeera wamu ne tukola. Twakola nno tukolera ddala ssente. Edduuka nerigejja. Nange nga twamala okukola tukoze abaana ffe tubaweeredde. Omwami yali talina mukyala? Baali baayawukana? Omwami yali yawukana dda ne mukyala we. Omukyala we Baida we yalwala baamala okukyankala ebbanga. Nali maze omufumbirwa ebbanga nga liiseewo n'alwala n'awummula. Mukyala oyo era nasangawo abaana buwala bwange buto nembukuza. Ab'omukyala oyo nange kwe nayongereza abange. Kakati twamala okukola tukoze buli kimu tutereezezza. Nze muwala wange omukulu tumuweeredde musawo some tumuweerera obusawo. Omulenzi akyasoma
wamuddako nenzaala nange omwami nenzaala omwana yasooka tufumbiriganyiddwa buli kimu tuli kimu nga bamanye ebyabaagala ne mba mweyagala ebintu byanguwa yakwanjula yakyala yakyala ewaffe buli kimu ne tukikola ekitonotono mu busobozi bwaffe tutegeeragana bulungi nga kapa yaffe yeegombesa buli omu naye ebintu byatandikira ku dduuka awo nga nkola nnyo mazima nga nange Katonda ampadde ssente nga simanyi gye ziva nga buli kimu olaba kitambula bulungi omwana asoma obusawo omanyi buli expensive ssente tuziwaayo amaka gaffe gatambula mu mbeera yaffe etali y'amaanyi nnyo nga tuli basanyufu omwami yali akolawa omwami muzimbi omwami mulimi kuba tulina n'ettaka faamu gye tulima kulunda nte bwe bityo mu buntu bwaffe obutonotono obwo twetetenkanyizamu ne tuba bulungi emubeera famire wabaawo okwagala buli kimu kitambula nali nkola nga tukola nnyo ne bagenda banteekako oba nkiyite okusibako kintu oba kitya omanye abantu ffe w'Abannayuganda oli bw'aba akola nga Katonda muwadde omukisa gwe abantu asinga obwongo obuddukira nnyo mu ddogo naloga ina kyeyakola luminati yagula amayembe tebalowooza nti Mukama agobe ate Mukama wakusuulako omusiiba n'ofiirwayo oba ku baana oba n'akugezesa n'ozaalamu kasi okitegeera okigwako kati no munnanga abantu ne babipanga nkola ntya bwe ntyo ku kitundu kwe najja okola abantu baali balemwa bizinesi wali okulidde ku kitundu okwo nali sikuliddeko nali mbaddeko ebbanga tonotono naye nga najjako obuzi era nga tunoonya bizinesi nga bw'otumanyi bakyala abayiribi bakusomeramu nagamba egundi okolayo edduuka osobola okolayo kino ki munnange bwente nange bwe natandika obulamu ne bagenda bankubako ekyamayembe nga bwe nagula amayembe ne baganoonya ku kyalo kuno ne gabula ne bagasima fuuti 10 ku dduuka wennyini nnyini baleesa abasawo besimanyi gye bava baani abaleeta ati abantu b'oku kyalo baani yaspiahedinga kwaliko omukyala landiroodi wange landiroodi wange oyo omukyala yagamba agamaduuka bukyagabeerawo nga zimba sigapangisanga ku muntu n'akola oyo omukyala abeera ate yali badde musanyufu nti okola munnange tekyamulukira bulungi n'asooka n'ayiye nveeko yaddewo bakyema ne bamugamba toyina kumala mukyala gamutwala bwotyo kuba nali nzikiriza okuvaako bo baddemu bakole mulekere edduuka lye naye mu kaseera katono nnyo omanyi Adija omuntu okwononera erinnya mu bbanga tono nnyo yakumamu abantu b'okukyalo n'abakumamu omuliro ate nga n'abantu bambi kituufu nga nange enkola nga n'abantu bennyini bakiraba nga oba otegeera abantu omuntu eyatandika wansi kuba nze edduuka lyange nateekangamu n'ebibokisi do you know okuteeka ebibokisi mu masa ozibezibe naye Katonda n'ambulesinga n'enkola ssente ne bagenda banteekako ekintu ekyo naye ng'ate abaali bamanyi amazima baalingawo nga bangi era nga bakimanyi naye ng'era abalala tebabulayo naye ng'oli era omugamba n'agamba bambi omukyalo oyo akola kubanga nze Dija nanyukanga ssaawa 8 ogw'ekiro nga nkeera 11 nze nga akafalisa akange nkateeka mu mulyango we kati wakati wa kawunta nsobola okwebaka omutwe eri mu dduuka akonkona omwami ng'aliwanga musulamu babiri naye omwami twali nga tusulamu ffenna n'abaana twali tusulangamu ffenna abaana bamu nga bamanyi babeera mu kisulo tutetenkanya tuteeko mu byalo basoma munnange olwo ne luggwa olugero luwanvu luno nno olina oluwuliriza kubanga bwe bulamu bwange munnange nga tumaliriza ebyonna ebyamayembe nga biggwa Katonda munene bina we yabistopinga n'abikomya byazikira buzikizi bajja ne basima ekinnya ne basima ebinnya yasimba mulyango
banoonya tebalina kye balabayo ne basema fuuti 5 bitya nze ku myaka egyange mwana wange siina ne kyemmanyiiko byamayembe siina kyemmanyiiko byaki munenga banteekako ekintu naaba mazima Katonda teyeebulizaayo otambula oswala naye era nga bakuwolereza weebali era bakimanyi sijja kulwisaayo twavaawo nagenda nga sijja sikamugwa n'abalandiroodi nabaki kuyimirira nabo nenoonya awantu awalala okukola saagenda wala nenfuna okumpimpi olina mpa ennyumba nangamba nze nkimanyi bakuwalana kuba nti okola naye Katonda blessinze mikono gyo oli mukozi alina okusasula omuntu oyebaka ku 9 ku 8 olina okuba ng'okola munange ng'afuna ntu awalala nga mpanga nga tuddamu era nga tukola obulungi ennyo obutagambika nga Katonda agenda aleeta omukyala mu maaso g'omwami wange Dija wenakomye essanyu omwami we yakwana owakoma essanyu I'm so sorry nakomye essanyu saddamu funa ku ssanyu mu bulamu bwange bwe yamala okwana omukyala n'aba mujoozi nnyo wategeera otya nti omusajja akwana omukyala yali ku kyalo ng'ajja n'abeerako naffe awo ku dduuka nanywerawo bwanywerawo bamanya abakyala abakulu abeeyiyiza awantu nze era nga mbawa obutebe kumbe yali alina kyabala najja n'agantu amasitaani gonna ag'okunsi kuba ate nze nasooka nga musembeza muyita nga mukwano gwange kasitoma ng'omulungi ajja tusapootinga ku makya lwaggulo nga ne munda muyingiza mu dduuka ewaka eyagala gendako waka kuba biseera ebyo nga tetufunye awaka wagazi okkirirako bukkiriza wamangu okuva ku dduuka ng'otuuka ewaka enjagala gendako wakawo okunaabako akadomola weekali enda bwetereeze omukyala n'aleeta amasitaani aga buli kika nze omwami wange wennakoma omutegeera era nange wennakoma otegeera edduuka n'engobebwamu mu faamu gye twali tujjaako okulya n'engobebwayo omusajja nga yagoba wategeera otya nti omusajja ono n'omukazi oyo bali mulaalo omukyala oyo bwe yajjanga yatuukanga n'alaga obukyayi yalaga obukambwe obujja bwamusukkako omwami yagezanko omulaga nti ono maama abaana bange naye yalaga nnyo obukyayi n'obukambwe oba omanyi omuntu agamba nze nzize mmazeeko nzize nga kiddo mukyala oyo najja n'ayingirawo ng'agamba era ng'agamba n'abantu nze tajja kunsobola mutiira bwereere nze tajja kunsobola n'akamu nze najja musajja nja mwagala mufumbirwe byonna nebiba kyekyali kyamujja gye yasookera oyo omukulu mukyala omukulu era kumpi myaka gyange n'okunsingako mu ekyo ekiseera yalinga ggwe yali mukulu onange mukyala n'abeerawo saagala nnyo ng'akugira nze ebintu ebyange Katonda alina ekintu kyampa mu mutima nwana mpolampola naye nga bwe mugamba gwosinga obbirwana nze saagala lwana kukyakyala kuleekaana nakuuma ekitiibwa ng'omuntu omukulu omukyala yakola biki omukyala nga tebannakugoba waka tebannakungoba waka ng'ajja ku dduuka omwenga ayagala agwejjireyo eri oba spiriti oba kyakunywa oba soda ayagala yaba kyejjirayo nga kwegamba obeera ku dduuka n'akulaga ng'alagira ddala ng'omwami naye bwajja batuuse ku dduuka nga nze mbasaavinga batuula wali bonna beeyita ba mukwano kuba yagambanga nti omukyala mukwano gwange mu mukwano ne gufuuka omukwano ne gufuuka obuzibu ye mukyala oyo ng'omuntu omukulu alina obwongo era yasomako nze nategeera mu mutima ne kubongo nti omukyala ono waliwo ekiriwo ate kinene kati ate ffe ng'egye tubeera ku dduuka ffe twanaddanga ekiro okwoya abaana omwami n'asigalayo ng'alondererayooko kati kaseera ako nabawanga space nnene
kati abantu ne babyogera nga n'endowooza ebigambo by'abantu. Omukyala yennyini yannumba nanneegambira ku dduuka. Yagamba ki? Nagamba munnange wano tokyagwanira kubaawo. Nze mukyala oyo omwami era bw'oba mugezi beera ewaka. Ne mu faamu sikulabayo mbw'ononayo kyakulya oba kabeegi lumonde biki ebikwaffe tulima kabeegi lumonde bikajjo. Sikulabayo yonna nawambyeyo. Na wano mu bbanga ttono ngenda wambayo. Saagala mpambewo mu bubi nebeera mugezi sigala ewaka. Edduuka eryo lye weetandikira? Tamanyi na dduuka mwalikola mutya? Tamanyi gye tuvudde. Azze kuwamba? Okay. Nsiriikirira era nsekaaseka nnyo nze. Biseera ebisinga mbeera nsekaaseka namuddamu ne mugamba kale mukwano. Tewali buzibu. Kale mukwano? N'atambula n'agenda ng'akula mukyala alina akabina kanene nnyo yakula bulungi muddugavu alina amaaso manene ng'akula bulungi mu myaka gye ng'alabika bulungi. N'abigula akabina n'agenda nsigala mu dduuka ne ntula ne nsiriikirira. Nasiriikirira awo nafuna obulwadde bwe nali simanyi. Ebiseera ebyo nalina lubuto olwa lasiboni wange omulenzi. Adda ku bebi ogwe nazaala. Kati ebyo byonna byonna byajja ndi lubuto emyezi 6. Ne ndyoka nfuna obulwadde bw'omutima. From nowhere. Oli lubuto ofunye obulwadde tokyakola? Sikyakola. Bwe wava ku dduuka mujja we yayingira mu dduuka? Yayingira n'akola. Omusajja yakugamba todda ku dduuka? Edduuka eriryo lye weetandikira? Naye abasajja mujoga naye nze omusajja tujja kwetema ebiso. Omuli buli kimu ekyange. Nzikakkana ng'omukyala. Tujja kwetema ebiso n'omusajja. Nga ndi lubuto nsina kyakola sina kiddako. Maama muli submissive. Muli bagonvu bannaye. Kyeka obufumbo bw'abagonvu. Obufumbo bwo bwakwata mpola. Bwakwata mpola. Neetaaga mu lectures. Nnyo. Bwakwata mpola mwana wange. Sente zo? Omuntu n'azikufugiramu esente? Banaye esente yagenda wala. Pressure, obukambwe obuyitirivu, bannange nga ndi ku bunkenke. Nze nanga siritegeera omukyala ze ekyalo kyogedde manya nakava mu biriba w'amayembe banenze nange omutima sirina kwana namo nafuniramu ebirwadde. I'm so sorry. Bannange omukyala nempulira nga sibitegeera bula amagezi ge nakola kwekakanya kubeera waka wange. Embeera waka ne batandika okunsombera ekyokulya ekitonotono baba basobodde bagadde ne basomba baleeta. Ndi lubuto ebimu bifuna ebimu tobifuna. Nensaba Katonda ne mumalayo. Obufumbo bw'abagumu. Nze ndaba obanga abonaabona. Obonaabona naye oba tolina kyakukola. Ebiseera ebisinga. Oboneebonye ku nsi. Ne mu ggulu tetumanyi kiriyo. Kati munnange. Abulengano obufumbo. Obufumbo. Munnange nga nzira waka tubeerawo. Kati omwami oseka ona nasekerera nze kuba amanyi embazulu zaage. Kugambye mwana wange ojja kula. Yakula ojja kula obufumbo buzibu. Naye nze tewali agenda kuntwalako kyange kankubuulire zigenda kwabika emipiira. Zo zaabika emipiira naye si mu bubi. Si mu bubi. Naye nga byonna obugumu bwe businga. Kasita oguma n'oyimirira. Kasita oguma. Kati bwe nabeera awaka wano ebbanga mpeeredde obwana bwange buli bukola. Bwe wajja nabwo? Bwe najja nabwo. Ng'omusajja takyabuweerera? Akyalabawo ate sente nange kennyini sitalina bye nzijja. Ntandise okugira mu mikwano mu ŋŋanda olwo njagala oli asome obusawo amalirize at least abe ng'amaliriza. Era mu butakulwisa nnyo bye bulwadde biri bye nnafuna. Tewagenda ku poliisi n'obagamba ono omukazi atutte bizinensi yange? Ekya bizinensi kinnumi. Mulimu n'ebintu ebimu by'osirika. N'osirika. Wasirika nnyo? Nasirika.
nasirika nagenda okulaba nga tuli bantu bakulu neŋŋamba kati tugende ku poliisi tuleebuukanireeyo ate obeere mu nju oboneebone neŋŋamba buno obulamu obwensi obutwemazaamu nga butwemalizaamu bwereere neŋŋamba katonda wange bwebanga bizinensi eyo yange laga amazima what amugamba laga amazima bwebanga ya mikono gyange laga amazima era gye naagenda mu maaso okumalirayo emboozi eno mukama yalaga amazima munnange mbeera waka mbeera yange entonotono otandisa okendeeza nogimanyira ngimanyidde nfunye obulwadde buli bwe nagamba obwatandika nga bujja mpolampola ndi lubuto butegeera banongosa bulongoosa abaana bana bali bagenda okunongoosa nga mutima gukuba nnyo puresha biki namanyi puresha kumbe si puresha mutima entunno nsi biki katonda omunene banongoosaamu omwana ndi mulwadde wa mutima nga simanyi ne bwe muwonye nga simanyi na kinnuma nga nze nazimba amagulu gano mbwe amazzi gayitirira ku mutima ne gayiika mu mawuggwe nze mpulira kifuba na mutima kunkuba nnyo simanyi kiki kumba amasitaani amajinni nagalyanga naganywanga nga simanyi ekintu ky'omukyala eri ku dduuka kyali kyatandika dda nga naffe n'abantu nga tewali yakoze eki ng'ajja kasoda kakanonywa gugulidde tulula ng'omanyi wonywa soda n'oleka ku meeza ne munno ng'akwetooloola nga nabirya dda kasasiro yenna awedde emirimu munnange nga ndwala nazimba amagulu ebifaananyi jabiraba nenjubuka nga ayiddwa amazzi nenzimba nzenna ne tugenda mu malwaliro gonna obusente ne butuggwako mu mbeera yonna nze ne batuuka okunsondera nannyini dduuka nga nina ssente zange ne batandika okusondera ekyalo kinsondere ez'okujjanjaba ne bansondera ssente ne bantwala emulago ebipapula weebiri mu bbaluwa zange ndi mulwadde wa mutima papula njabibalaga weebiri wano mbirina byonna ndi Mwat Institute mira eddagala ery'omutima ery'amawuggwe naye mbeera yonna gye nayitamu ndwala nkuzza emabega bantwala ku kitanda bansondera nkomawo ewaka omusajja aliwa amwali mungi nnyo n'omukyala ennyumba bagyawulamu ne plywood ogimanyi nga bawuddemu mu nnyumba ennyumba yali nnamba ya bisenge bina munnange ebipapula byo biriwa ebipapula bagenda bindeetera wano weebiri n'amakerenda ngenda gabalaga weegali kati munnange nga nkola ntya banzijjanjaba abantu ku kyalo bansondera omwami kwali n'omukyala bakuba pate ku pate ku bbaala banywa bagiteeka mugenda nankolabawo saagala bba eno sitole bannange ngumye na nnyo oli mwana wange saagala kukabira maaso bamaama muyita mu bingi ne baawulamu ennyumba kubanga bamaama bange ojja guma bayawulamu ennyumba omwami omukyala najja yeebaka eri nange nga neebaka eno n'obwana bwange yavaayo eri ku dduuka ne bakulumba eno newaka bannumba oli mwana wa buwala nga bye bakola eri obiwulira buli kimu talina kyotawulira kibi nnyo nange ampitamu eyo embeera mulwadde wa mutima mawuggwe biki byonna nembiyitamu bwewazaala omwana nga bakulongoosezza yajja teyajja namusanga waka ng'aliwo yekka oba ng'aliwo n'omukyala era alina omukyala nga balwaninga bizinesi baiden omukyala yitanaba kujja nga n'ebyokuzaala tayagala kumanya n'omwana tebagala kumanya omukyala yajja nva mu ddwaliro ku by'omutima bansiibula ebifaananyi ajja bikulaga weebiri byonna
manva akava mu ddwaliro njabikulaga omukyala ne bamuleeta awo anvudde mu ddwaliro embeerawo mu mbeera yonna ey'obutaba na kyakulya mu mbeera yonna mu kulwanagana kwonna wabula bannange oyo omukazi akikola oyo omukazi nange bujja kunsonyiwa n'ebintu bingi nnyo binene n'obigumira ng'ate oli mulwadde wa mutima nalwala Makerenda ebbaluwa kisawo kya Makerenda kino ensawo ya Makerenda era amantambula nayo sinaba nakumira ngenda kumira era paka kati okyamira buno bulamu bwange olwadde biri bya damagingibwa biri damage ipapula ebimu gye biri ebirala bingi obimanyi ebyeddwaliro bye bansiibulirako bitya obulamu baana bange buzibu n'eddwaliro ebbaluwa gye bansiibulirako eno ye kaadi ya anti-institute eyo Uganda Heart Institute Mulago Hospital number 4 Edith wasira mukanofu Kadija kulwa musajja omwami kyokka omwami atengana anywa n'omwenge mu kaduuka embuzi eyo leero gimanyi n'ebbaluwa zonna Makerenda engulirako birala mu ebiri omwo bingi naye n'ebbaluwa gye bansimbulirako era ennaku z'omwezi zezookokweziri eno gyabirabye eno ye kadi yange ye Mulago eno Heart Institute ngirabye eyo yenkulu eyo kasamba nayo ne bwe mba ngudde ku kkubo n'Amakerenda geegana nga munnange nkomawo ng'omukyala ali munda mu nju siriikirira nga sirina kyakoleera nagambako ku mwami nemugamba mulaba byonna bikole tata abaana naye ndeke waka wange ndeka nkabire wano ennaku yange nemugamba byonna mubitutte sina kyenjagala naye nyamba mugende mupangise kale eyo gye mwawudde mupangiseeyo omuntu bafune ssente mugende eri Oh my God, omwami yangamba ebyo genda obigambe nnyoko naye nga ne maama wange simulina nayimirira ng'omukazi nayimirira engamba Katonda we tebwokireese kale bwoba bwotebwosazeewo siina kyeŋŋamba tambulumya obuyitirivu Adija I'm so sorry tambulumya bwonna mu mbeera yonna naye Katonda teyeerabira atema ekkuba wetali kkubo gwomanyi mwami wo gwe wayagala ennyo gwe wafumbirwa okubeera mu kikolwa n'omuntu omulala ng'omuwulira olutali leero olutali nkya wabula buli kanaku kinene nnyo kyekintu biruma era abaami ebintu ebisinga bandibiresenga naye mu byonna naguma era nayimirira byatwala ebbanga ne tubeerawo ogumiikiriza mu byonna saagala kuwanvuya nnyo Adija ojja kunkaabya saakabira maaso go muli baana bato eno enkovu ogiraba ogirabe bulungi ogirabe kangi kube n'ekifaananyi kova eyo girabe nnyo kwenda kuyimiza ogirabye eno lyali jjinja omukazi yankuba wana waka wange wennyini bwati erikwata ejjinja nerikwata ino nkuraka yayiika omusaayi ku bulago
nfaanana bubi nandabika bubi nyefaanana gyabiraba nankuba awo nno nasituka Katonda yasituka ngendako ku poliisi ne muwala wange nga nze tugendako ku poliisi yali asoma sawo lwafulumye netugenda ku poliisi nagamba tekisoboka mami ogumye nnyo osirise nnyo nze nsirise nnyo kituufu naye bwe kimu n'obudde bwakyo kintu okiwa obudde nga bebi atuse emyaka emeka bebi yali akuze ntoza mwaka nga gumu kitundu akuze emyaka gumu kitundu akuze njiriba naye mu mbeera yonna nkusaba nze obwo obugumikiriza tobumpanga omuyigiriza kikulu nnyo omukyala bwe yankuba nnumba ngambumabulikanako nanvuma ku makyalo waggulu netuka ekiseera nga nvaawo nawaka sijaawo nfuna emirembe nti omutima ate nga ye taweera ayongera kukola maanyi aze namaanyi nja kujja wano obulwadde bwakulemwa yagamba obulwadde bwakulemwa walemu okufa kati nze nja kwetira nakuba ejjinja wano omutwe nno yalidde nengalikota nowano era kutu kuno kwawona buwonyi kuno kwaliko nako kwax kano kekazimba kasigala omubiri gwange mubiyo munnange nempita mu mbeera yonna omukyala tagenda ku poliisi nesala amazima era bamuyombesa nyo omuganga kweja emyaka nobeera kuba wa munno ate tewandiganye nojja mumaka ge maleka emirembe nokuwasa tebakuwasa okitegeera munnange omupa omwami omupoliisi osi yagamba mbale mubbi nomukyala mukulu omuyinamu abaana mumaze n'emyaka 15 oyo omukyala simwagalawo sigana mukyalawo naye genda mupangisirize ewalala neŋŋamba Allah weebale ekyo bwe nakiwulira nenzikakkanako naye nga kambeera ewange mu nnaku yange mu bizibu byange naye nga nkola ki nga nina emirembe gyange omukyala mu mbeera gye bamuyisaamu ku poliisi abyabaami obimanyi bakyuka bukyusi balinga ssaawa gwe baasiba ewiiki ku poliisi ennaku simanya nnyanga ajjayo omwami omulabako nga tamulabako twali twagala byongerayo bambi omukyala agenda asaavinge mwe natunula ennyo omukyala ng'alina omwana wa myaka 28 mulenzi akola yeeweerera asoma nantuukirira naŋŋamba maama bino byonna byolaba maama waffe wali amuwagira bikola naye nfukamidde mu maaso g'omukyala ono musonyiwe musonyiwe agende maama wange nesisanyukira byakola sibiwagira akulumba ati ewo ate nakukola ebyo byonna namugamba mwana wange era nakaaba amaziga mu maaso ge nga naye akaaba omulenzi oyo yangamba akola na ku meat packers oyo omulenzi bwasoma bwe yeweere Makerere myaka 28 ogw'obuzadde gwajja gwadda mu mutima ne ngamba mbi omwana ono senga abadde mutabani wange omukyala namusonyiwa nziriramu omukyala namusonyiwa Khadija banaye tulina nnyo olusaasasa olwebakiriza olwo amazima yeyo ye character eri ku Khadija bonna bendabye bya very merciful ekiteetaagisa nange omukyala musonyiwa mbagamba bayo obusente obujjanjaba nfuna Makerere bagende bankebereko ne ku mutima eko tulabe wetuuse mugampisiza mu bintu bingi mukyala nafukamira wansi naŋŋamba nyabo babadde busiru kankuviire wakaawo nga bagenda musiba na brother wange nga situse musirikale naŋŋamba ogumye nnyo naawe leero tuleke tukole tulageko newankubadde ku bufumbo amateeka kagakole namukakanya bukakanya mwannyinaze omukyala afukamira mu maaso gange naŋŋamba muganda wange bwe bubanga bubadde busiru byonna byenkukoze kyokka n'omukyalo oyo yeeyita mulokole na pasita natambula ku nguudo abuulira njiri kati oyo yasiraana bw'aba atuuse kweyolevu bapasita abatuufu babeera mukyala si mu bubi
era natunulira nko mukyala ne mugamba oli mukyala mulokole naye nompisa bwotyo ne mugamba njagala alaika kale just muweereza anti yabyeyita ebyo olwokuba mbw ayina amaanyi ayina n'amaanyi ga Katonda gagamulagira bw'aba ayina amaanyi lwaki yakwetondera omusonyiwe mu kkomera yalikozesa amaanyi ne bamuta yali sitaani mbu yemukoze ebyo byonna n'ekyokulala omulokola bawa omulala okitegeera munnange omukyala bwe yafukamira bw'atera n'amaziga gamuva mu maaso nanga nkubuulire bwe kibanga kisoboka byonna byenkukoze funawo oteeka onsonyiwe nangamba sikuvunaana sikunyiigira bw'oŋŋamba ŋŋende nsaavinge naye bw'oba olina osobola okunteeka mu mutima teekaawo onsonyiwe ŋŋende ondekere ensi bw'atyo bwe yaŋŋamba. Tuli ku poliisi omukyala yeetonda ebyo byonna omukyala oyo simanyi oba mujja kuba akafaananyi ng'afukamidde wansi ngenda kuulaga akafaananyi Dija we nali nfaanana nga ndi mulwadde nafaanana bubi nnyo omukyala yansangako mu kkubo naŋŋamba gabakana akalambo njagala osooka ombuulire wali ng'osazeewo okumusonyiwa ku poliisi munasalawo musonyiwa namusonyiwa nakkiriza okuviira mu maka go yakkiriza okunviira mu maka gange naye tetwamukaka bamukaka poliisi nga yo poliisi nga lyetteeka naye gwe tewamukaka nze saamukaka namugamba oba osobola obeerayo eyo ng'olyokke nekyokola ng'okyagala olina ennaku yobeerayo nange mbeere wano ndabirira abaana bange kubanga nze mu kaseera ako Dija nali ntuuse nga nsaba busabi Katonda ebintu ebya bulamu n'abaana kasaba babalamu era nga bukeera bwe luti nga bambuuzaako ku kuba oli otya mukwano tuli balamu tuvuddeyo kasita otulabako ng'omanya buli kimu tukirina nga kyekyokka okumala ebbanga omukyalo oyo njagadde okuzzaamu mu mabega mukyalo yampisa bingi ebimu sibikubuulidde mwana wange oyinza okyawa obufumbo omukyalo oyo kati yansangako mu kkubo naŋŋamba nanfaanana bubi bambi nga nange nfaanana bubi nkimanyi kati yava atyawa awaka nga tonnatuuka ku kkubo njagala okutegeera awaka olunaku lwakyalumu mu kumusonyiwa n'abantu ebigambo bye bamwogerera abaali bamanyi byonna ndi muyirivi ndi fayita ndi wakisa mu mbeera yonna abatumayine gye twava ne bamugamba gwe Katonda agenda kusasula by'otamanyi mukazi oyo namubuuzaako ku poliisi ng'akaaba nange nkaaba afukamidde neetondera ne mugamba sijja mugamba linnya oba mugambeko erimu namuyita Prosi obadde onvumanga buli kanaku nga nosanga mu kkubo onvuma ne mugamba wali ompuliddemu ekigambo kyonna nze nali nkuvumya oba okusooza oba okuzimula mu kkubo kwonna kwonna yaŋŋamba nga n'amaziga gamuva mu maaso naŋŋamba mukwano tonvumangako naye oli muzibu nnyo obadde ng'onsekerera busekerezi ne mugamba gwe teweebuuzamu n'ogaa lwaki mbadde nga nseka nze nga ndi mugumu mu mutima gwange era nga sikuyinaako ttabbu era naawe awaka senga wajja oyina ebizibu byo n'ennaku yonze n'otannoonya ate kunzita ndeka obwana bwange wali ojja beerawo kubanga nze ekigaanyi kiba kigaanyi onsekeredde munnange n'agakaaba omukyalo oyo wabugumiikiriza sibulabanga adya akimanyi ffe tuli basiraamu omukyalo oyo yandeeterako amagumba ng'alidde oba omwami yamugulira yaalye n'aliira mu buveera nanjiira awo omanyi ebigambo bye yagamba obimanyi yagamba temulina kyakulya notuli omwo twewunise n'obwana bwange mbuliri twebase nyolwetuma agamba temulina kyakulya nze ngenza obalowoozaako temulina buyambi
ndeesegana amagumba g'eno ennyama mutandikire okwo mugira munuunanuunamu. Kyokka nno ng'akantu ke mukaayanira oyinza n'okwesanga nga nakasirikiti. Bannange abakyala balina embeera, abakyala batabuka ku basajja, ate abakyala abo abayingira abo bazibu nnyo bakambwe. Omukyala yantunuulira amaaso n'aŋŋamba nzinje ng'ayinamu ku ddiini. Ddiini bannange yokka yeeyamba. Omukyala yantunuulira amaaso n'aŋŋamba nzinzize bannange nga mukambwe dijja ng'ogamba oli omukyala nze namulumba ku musajja. Omanyi osanga omuntu mu kkubo n'akuwanda omuyitako naye nga yakusanga ewakawo kusanga ku bbaawo mulyoka embeera yo n'agikuyisizaamu bubi nnyo nnyo naye ng'ate ye mukambwe nnyo n'okulumaaluma nga bw'omutambaala. Awo Katonda yampeera ekisa n'enzikakkana nimba mukkakkamu. Ne Manju yali ng'ayita wano ng'agende ku makya Manju n'olweggulo mu toyeti zange twatulangawo ku balaza wange n'abaana bange n'atugamba temulina kyakulya. Ye maama yali tazaala banga lyeyamala yali alya bulingoko n'amagumba. N'agamba temulina kyakulya mugende eyo ntaddeyo. Mutoyi nga kimanyiira abaana bo tebaalina fujjo naye kati babeera kubeera baganda bange twali muyiridde amazzi twali mukubyekubye. Naye omukyala bannange Mukama ansaasire naye bambi Lijo omukyala namusonyiwa poliisi n'avaayo najja kiro yava kiro ssaawa 4 najja wano najja n'asiba ebintu bye n'agenda. Bagenda ku kkubo oggulira omwana wange baby pampa n'amazzi g'okunywa ninomera Makerenda ekiro ne musanga n'enguguye ne bannenga babiri beetisse booda biki saagala kulwisa nnyo. Omukyala n'ava waka wano nayimirira ebbali bwe nti muviira ayitewo n'ebintu bye n'afukamira n'aŋŋamba mukwano nze ŋŋenze ne mugamba sekuyinaako ttabbo alla kulembere genda bw'oba osazeewo bw'otyo naye nze sigobye. Munnange mukyala agenda wayita ebbanga bingi ebimu sibikumaliddeyo bye yampisaamu naye kati abantu abasinga gw'oli mwana muto bingi saagala kutamya bintu bino. Teweetaba munnange omukyala bikusiresinga biyitirivu alibeera just mutuufu nga yooyo abanga aliwo yooyo. Kumbe munnange omukyala ono alabika mu kusiba agantu gali alina ebintu bye yatwala bye yali azze nabyo oba bitegeera ebyokoola bye yagenda nabyo. Omwami atandika okuta mwami z'Amakerenda amazzi g'Amakerenda ogalina oba bitegeera eŋŋamba ono kiki nga bitebibaddemu nensirika omwana mulina sukaali mufunye kakulya ki saagala ofumbe edduuka yabeerangayo omwami olw'olumu kubanga olwedde twali tukoze nga tetupangisa napangisa nawo siwaggalwa olusi niwaggulwa kati mwavaayo ewoli gye mwapangisa nemuzimba edduuka gye yabasanga wewatyo anti nkugambye ebimu mbikujjiriddemu munnange ntandika buuza ku school fees w'abaana kuba akagalo kange kamu kasoma ono school fees kiki abali biti ngamba sirika ngamba mugamba kikino kyokoze ensirika mwami nga tansokyuka kumba oli ayika agenze n'ebyokoola bye omukyala yamalako ennaku ng'ajja after komera poliisi yajjako okwo ku dduuka ng'ajja okwetuuzaawo naye ng'eno tatuuka nga takyajyawo kati okimanyi nti omwami ye yamwegobera
nga ndaba byangamba nali siinyawo okudduuka naŋŋamba mubeere newaka simanya bye mutalina bye mulina ojjanga n'oŋŋamba nti pampa teriiwo sukaali teriiwo naye nga tewali nkolagana ndala kyali ku baana by then okitegeera baana na keya yange ndi ntya obulwadde biki ekitaaliwo nga bakyakujjanjaba omutima emulago yes nga nkyalipootingayo nga ogenze mu ddwaliro biki nga ndaba kakeya kazzeewo biki naye nga kakomaawo ate nze nga saayagala nnyo engeri gye nalina obukyayi n'obusungu ku mutima saayagala nnyo kukyappreciatinga mangu saakikkiriza munnange bingi byakyuka sijja kubuulira oli mwana muto naye nga byakyuka nga kakeya biki ku dduuka kwolwo nali ngenze ku dduuka nonaye sukaali n'omugaati abaana bajje banywa ekyayi kiro saazaalinga b'ekitundu nensanga omukyala ng'atudde yali mukambwe nnyo namubuuza ankulamusiza nnyabo kumbe nsanga olutalo ngwa mu lutalo lw'essimanyi bali babadde mu lutalo lwabwe va wano todda wano nina omukyala okimanyi ayina abaana byonna byokoze obikoze byakabiraba omukazi wange omukozi buli kimu kikoze siina kyenjagala kirala genda gy'ogenda wano toddawo olinnyawo faamu gy'obadde owooza mbuyiyo oyo omukyala yennanyiniyo n'abaana be n'abaana bange nga bwe yabankuliza bonna oyo yabivunaanyizibwako tozaala nakuzaala olwo yakakijjukira byonna ebibi omukazi tazaala era natunula bwe nti neŋŋamba nze bampeeyo omugaati ne sukaali ssebo ne bampa omugaati gwange mu kaveera nenzikirira ewaka wange nembaleka mba ndi awo next day that real day sanga 5 ndyoka okumunju ku simu ngenda okulaba ka message ka good night neŋŋamba byatandise ddi nga plywood omusajja ali eri gw'olina mu nnyumba emu ali yekka aweereza ka good night okumala emyaka 2 neŋŋamba bannange kino nga kizibu sijja kukweka nja kubuulira amazima ninako ewaseeka gye nalagako watambulako omukyala maama nga kikususeeko nawe obimanyi bagamba lwanako lubalembeera nga ne kwotadde gende waseeka mukabira amaziga nemubuulira buli kimu naŋŋamba kwata mpola ebintu byo binene ate bingi naye kwata mpola kati emabega wali wonna twali mu lutalo fight naye nga tugirimu nze ne Seeka ne Katonda waffe Seeka oyo ati nze mbadde mulinga omuntu ngamba Seeka oyo yanyamba ate teyakomanga ku ekyo n'okumbuulirira okukkakana biri waŋŋambya nga nkwatoguma okuma wali olinako ena akupika gwe linda kijja kutereera beera mugumu mashallah beera mugumu kwase Katonda obitegeera munnange Seeka oyo aje eyankwatirako omwami yatereerera ddala that is good news naye maama oli patient omusajja like ali omwagala nnyo omwami oyo nali mwagala nnyo n'ekirala n'omusajja gw'owuliddeko nga bakola sompino olaba ebintu ebisinga emyaka gyaffe eggwa naye with time omuntu gwali omanyiiko gwali oyagadde n'abakyala bano bakola agantu gangi ababa bazze manya bajja beetegese ate yakumanya gwe tonnaba mukola ki n'akwetooloola ati ne bakola agantu gangi gwotasobola dde otandikako munnange nno olugendo lwange erwo essaawa eno nkola mbuuza okolawa mu dduuka lyange tukola n'omwami wange bulungi nnyo 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 nnyo
agenda kula ku mututu nongo omwogedde kajja sasa simwogeddeko manya naye nga naye akimanyi kyanyiza kuba yanneetondera nnyo nnyo sisobola kugamba yanneetondera nnyo n'omutima okudda tola nti kati tutene ebbanga nakati omutima gukyali obimanyi kali mpola twagenda ne twanjula officially buli kimu ne tukikola ne tumaliriza buli kimu n'akimpa ebiwandiiko ebisinga n'abinkwasa nga bw'obimanyi bagayita kwetona amaganzi betona amaganzi namukadde n'akwata lirye namukadde mukama ali eyo mbuddereva wa mmere aderevinga na mmere etali sala etali naye wabula ngenda kuba yamba mbawe ku nnamba y'omwami oyo baagaliza abakyala mbaagalize njagala mbaagalize mbawe ku nnamba y'omwami byagala nze baseeka nabakkiriza naye nze abasala tombuulira era okumanya njagala nnyo eri Makerenda nalyo ddagala lyange tasenkadde kandaba eriwa eri mu kaveera ka Makerenda ke nakulaza okyakajjukira eno bbaaga kasogisanga ntu yonna eba ya Makerenda kati era okyamira eddagala eddagala ndimira mbina bagenda bakukendeereza omulenzi ali the baby boy ali omwami bannange saagala kugamba omwami ali fine alyoke omwami ali fine gwe kyoba omanya ekyo kyokka nja kigamba nakanyiri okalaba ebifaananyi ogenda bikuwa obirabe naawe okakase amazima yagala kwasomera ku nnamba simu omwami bamwita Ajikasimu oba niyangambako ku Ajikasimu era ku channel kisoboka mwami bamwita Ajikasimu teva Makerenda gange omwami bamwita Ajikasimu era njagala mbasomera ennamba eno mbeera attentive si eri 0789 999 686 yebaddiremuko ye oteeka okuba omumanyi mumanyifu mwali byakola bituufu dija nze nkubuulira kubuulira ndi mumaka gange ndi bulungi siwe munsanze story eno yapeningira wano byonna kale byabeera wano okumanya story eno yapeningira wano ngenda nakulaga plywood temwamujjaawo nkyamwagala omulabako Mado yagala kulivinga bad memories. Si bad memories. Njagala chima. Nyumba gikyuse gisige. Nadanti anti nze kati nadderi eside y'omwami kyetubera kati n'abaana. Side eno njirinzeemuko. Ekintu kye kigenda nga kiwona. Nze ngendo byajjirawo. Yangamba abijjawo ne mugamba tabijjawo. Luli wali abiteekawo tewangambako. Kati ate yagala bijjirawo. Akyombuuza atobijjirawo ki. Birekeewo. Birekeewo. Abikola. Kakati mwachanga chani si mu nyumba. Aha. Kati era mujja kulabako kapulaya yako katini emboozi eno sandi gikoze muyinza mwina okulaba kapulaya yako mukalabeko. Tuli eri ffe n'omwami aside. Tuli eri. Tuli okay. Tuli fine. Abana baffe bali wali ku luguudo ku ndabye. Era kuba nindamuko katono tukewaka. Nimala okutereeza ebintu ku dduuka era gwendeseewo yakola. Saba baddiramu ennamba eno ya Ajikasimu. Eri 0789 999 686 omwami oba mwita Ajikasimu. Ezeeyo Makerenda gange. Bwene Ajikasimu mulimu. Tuli tuti tetweteŋŋana. Naye nze njagala nnyo okulaba abantu abalina stories ezizaamu amaanyi. Story emazeemu nnyo amaanyi ng'ogitandika. Emaze n'empesuubira. Nnyo dijja ggwe okundabako bw'oti isengalo mu maaso. Naye bannange yenze jambiya mugigyewo mugitereke si kirungi kuteeka amajambiya bweru ku bino ebizibu ebiri ku kyalo. Eyo ejambiya olyose n'ogiraba. Kijjukizo. Amasiga nagagyewo.
ejambiya natulanga wansi kinetaaga ne mugitereka kubanga banna tugenda gitereka eveeyo kuba kasikyafumbira ku kyoto nalondalonda obukungu nga mbutematema mpola fumbe kakyayi n'obumere bw'abaana ku kyoto ekyoto naakakijjawo wandibadde okiraba eyo ejambiya kijjukizo nnyo nali sigirina bayidda bwesali sigirina kutematema butematema bukuwano butya efumbisa anti az'omwana oli mukyala mugumu muwala walabika bulungi mashallah atayambala bulungi alinga gwe yeesabika leero seesabise weekend era oli oke kasa omutwe ogubika naye bannange neyanzanyo okunkyazaako wano yabo namwe mwebale kujja mwebale munange kunzikiriza nojja nali manyi tosobola kujjako wange kasita omukyala nkubira essimu ngamba sooka ombuulire nga sinnatambula saagala byakutuuka eyo omuntu nanyumiza emboozi nga tekwatagana okitegeera mukwano bannange webale kutuuka ku buwanguzi mutuuseeko essaawa eno tunoonya ssente zokka ate nga tuzirina wow it sounds nice tuzirina tutayiza zikuŋŋaanya butagenda tulyoke doge mazima ekyo kyonsobola okibagamba naye buli muntu wali walabira omwezi n'enjuba nange ngulabire ogula amina bale kutulaba naye mukyala Hadija webale nnyo kubanga omuntu ng'oli mukulu ng'olinga maama wange okusharingako ku experience abakyala abamu bakitya baswala batya babeereyo ebbali naye kino kiba kyakuyiga erimu abatwala nze mbyagala nnyo byakuyiga Dija ebintu byonna ebisinga mumamu obugumiikiriza n'obukkakkamu oyo ali waggulu alaba amazima munnange naye era ogumamuuko ate olaba gwe oyinza obutakikola naye Katonda n'akugira omutima n'okkaka oyo nabuza Dija akiyiseemu oteleero mukama ndooza nzikakkanye naye nze siri mukkakka mu kutuuka kwekyo gyekibeera nze bannaye saagala kubonaabona kankubuli ennaku zino ndaba bawala bafa ku TikTok okwo leero twafiiriddwa mukyala wa mulongo babiri muganda wa mulongo babiri Sara Olisha ambamuze mirembe Aisha a day before twafiirwa Sophie Kirabo kwegamba ndabanga abawala bafa kati nendowoozaamu okulivinga obulamu nga ndi saadi kituufu malenfe ekyo tekiriyo twakomadda ojja kukakkana mwana wange okyali muto kyali muto mpulira nkuze newulira okuze nezobweri kasite wakola byewo nogiranga ng'ojja nga tunyumyamu ng'okkakkana era webale kale mukwano kale abalungi ngenda kubamba sibulo njangenze kukola nange kale mukwano nenkole kale mukwano bannange abatulaba yenze Hadija Kigozi webale kutya mwebale kusubscribinga emboozi z'abakyala zinyuma nnyo ng'oziwa obudde nze abakyala mbaweera ddala time mpozi n'ekirala bwekka abeera asobodde oba ayagadde kino si kyabuwaze ate si kyampaka mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi assalamu alaikum